Mukulu mutwebalize atuweerezaayo miliyoni emu olw'okuziika. Toyanze. Ssebo mukungubazi omukulu Lord Mayor, wakati mu kusaalirwa nti abantu bangi balyagadde okwogera wano naye tisoboka, kusaba gwe okiikirire bonna ate ffenna otukiikirire ojje oyogereko eri abantu. Tusanyusa nnyo, webale nnyo okujja. Omukama mulungi obudde bwonna mulungi era zembeera ze weewaawo. Muneegatteko twebaze Reverend Father waffe olw'ekitambiro ky'emmisa ky'awadde omwana waffe. Twongere okumwebaza olw'obugumiikiriza. Okuziika kwabadde kwa ssaawa 8, ndowooza zigenda okuwera omwenda kati. Sebo Father weebale kutugumiikiriza. Naye obwo bwe bunene n'obugazi bwani bwa Angella. Tukirize tugaane. Naye nja kubeera mu bufunze ddala Father. Kisooka mbeebaza mwenna abasobodde okujja okwerekera Angella okumuweesa ekitiibwa. Kuva enjegalo yagwawo mwebale kubeererawo famire eno. Nze mufano nafuuka wa Luganda ow'Abekkobe yadde nva wa Mugema. Banga lyemmaze wano ddene ne muganda wange Lawrence Kiwanuka ali mu Amerika wamu ne Lwamasaka ono byabagambye ono yakulira be bayimirizaawo ebyeducation mu KCCA mukulu wa Masaka ono n'abalala. Maama waffe maama vudde mu bulamu bw'ensi eno nali mu lujja luno lwennyini era nze natuusa obubaka bwa Lawrence Kiwanuka nga omukungubazi omukulu. Nali sikisuubira nti era nadda nga tuwerekera ate mwana waffe kyannaku nnyo. Saasira nnyo muganda wange Lawrence Kiwanuka nti teyasobola kuziika maama, tasobodde kuziika Angella ne taata. Kyannaku nnyo nnyini ddala. Naye ensonga Kenneth Paz bagambye lwakuba teyabagambye nti nga munnamawulire owa Citizen eya Democratic Party. So tukusaasira nnyo Lawrence Kiwanuka, tumanye ennyiike gy'oyitamu n'akaseera k'oyitamu, katusaba Omukama akugumye. Maama tusaba amugumye. Nali ne maama ono Mulago mu ggwanika ne tumiteeka mu mikono gya Mukama Katonda nga byayogera tebikyakwatagana. Era ffenna twali tweraliikiridde tituyinza okufiirwa ate maama. Natunulira maama nga nadde eri. Twayingira ffenna basobole okutulaga ku mayiti wali ku bode mu ggwanika. Maama alina ebigambo byayogera. Kiwanuka Lawrence yadde yeebazizza abasawo e Mulago. Naye maama ebigambo byayogera yeesiba nnyo ku basawo. Naye nange kyangenda ku bwongo. Era waliwo abantu abamu abaali awo ne bagamba Angella abadde n'abantu abanene bwe bati nga balaba abanene baggwayo nga buli ne Lord Mayor n'abalala. Kali lwaki tebaamufuddeko mangu? Ekigambo ekyo kyavaayo. Ekigambo ekyo kyavaayo. Owa traffic bwe yajja kuba twali tulina okufuna traffic report. Nansamba oyo ne Maddo n'abalala baali bagenze okunona gondi report okuva ku poliisi okujja tufune postmortem report. Balina kye baayogera ekitaavaayo bulungi owa traffic kuba tuba tumubuuzaawo ng'aga nti tubuuza nti kale omwana oli omuto owa Eagles Nest ye yafiirawo, owa boda teyafa. Era yagamba aba UCU nti waliwo gwe yabadde aleeta ku ssomero naye yagudde bamutomedde n'agwa mu mwalo. Nabuuza aba traffic lwaki Angella temwamuddusizza mangu? Ne bagamba nti baali tebamulabye mwala gye yali agudde kuba basooka kujjayo bode ya mwana n'okuyamba wa bodaboda. Angella tebasooka mujjayo, baamunonayo oluvannyuma. Ekintu ekyo saakikkiriza nti nabuuza buwanvu bwa mwala kyogwo bwe mutuuka omuntu nga temumulabye nti baali tebamulabye. Ate bamuleeta ku Odi Kampala eddwaliro Kiwanuka lyebazizza ne limwongerayo e Mulago. Naye bamutuuse e Mulago yamalayo kumpi lunaku lulamba. Bakola CRP manya biki nga tebannamukolako lukumpi lunaku lulamba. Dr. Kasozi ebintu ebyo bitwenyamiza. Naye bayanguwa nga tugenze wano nga basattira okukola report mu postmortem olwo bafaayo naye ng'obulamu bugenze.
naye waliwo obulagajjavu awo kubanga batugamba nti bwe yamenyeka bw'ati omusaayi gwava mungi. Maama bw'alaba ku bode ya Angella alina ekiwundu wano ku mutwe n'agamba akoko kakawundu ke kasa omwana wange. Of course yes doctor. Naye batugamba nti Angella yalwawo wali n'ableedinga n'afa n'aggwamu omusaayi. Eyo ripooti entuufu. Kakati ekyokusiini bwe nakaza nnyo wa traffic n'agamba nti baavanze okufuna CCTV footage. Era n'okutuusa olunaku lwajjo nabadde mbagamba mutuwe CCTV footage twagala kugirabako. Kiki ddala ekyaliwo kuba batugamba bamaze retrievinga accident butya bwe yabeerawo. Naye bino byayingiddemu Honorable Nambooze byayogeddeko ate by'okutuuza wano bino omuyizi byabaddemu ne bigenda bwe bityo. Nebyo ne bitukyankalanyaamu ate ne bitujja ku mulamwa guli. Naye katumalirize ebyokuwerekera Angella ate poliisi etuwe ripooti n'ebirala tulawe tubifollowing up. Si kuba tugenda muzza naye tumanye ki ekyatutte muwala waffe ate n'okutaasa obulamu bw'abantu abalala. Ebyo nga mbimaze okwongera okusaasira Kiwanuka ne famire naye njagala okwebaza Angella ku lulwe. Angella abadde true activist era bwe bubaka bwe njagala okusembayo nabwe. Obulala byonna nabyogedde jjo nga tuli mu church ku Christ the King. Naye njagala okuggumiza obubaka buno nti true activist ye Angella ono. Ng'oggyeko ebirala byonna ebimwogeddwako bibiri byokka bye nja okwogerako olw'obudde. Namba emu activist yenna nga Angella bw'abadde taba na njegere za political color. Taba na njegere za political color. Kyova olaba olwaleero aba DP wano bamu owninza apo. Era ne bayimba wano bakasozi bayimbye Honorable Edith Byanyima agambye ono DP yatali ya Mao. Sibu agambye Honorable Edith Byanyima wano. Oyo wa DP atali wa Mao. Aba people power luze ne bagamba ono Kenneth Pa agambye ono people power nambe mu era ne zaake namuwako obujulizi. Samu Akubye yazi wano n'aba DF. Naga ono waffe. Kakati ate Chief Mona ndi wa PFF. Nange wange era ntuuse obubaka obwakano Dr. Kiza Besigye. Okunaku lw'okwosa jjo nabadde naye Luzira ng'akulukusa maziga gemba bulira ge mazima father. Ono omwana emyaka mimpi byazaakola nga ndowooza Mukama yamwogererako nti bikole mango toli wakuwangaala nnyo. Abadde buli kimu ng'akikola speed nga lwa Masaka bwe yannyonnyodde. Era mu activism bingi byakoze ab'emyaka egyaffe n'abasingawo bangi bye batannabakola. Ye mu myaka embibi byakoze. Lwakuba nti yamanya nti with the activism toba na boundary ya kala. Ekyo mukitwale. Yes, kale kibiina kyo kibaawo nga identity. Naye please kino mukimanye. Ekyo njagala kibabulira ddala mmwe abavubuka kati nze ndi myaka 5 mu 5 nga siniya wammwe. Tokubagana na munno ali mu kibiina kirala ng'oli activist. A true activist tayisa gaali mu mulwanyi munno olw'okuba tebali mu kibiina kye kimu. That is a true activist. Nze bwe mbanga nwana injustice obutali bwenkanya bw'abanga zaake Anita Monga amugoba mu parliament. Ate ekyo njogera ng'owejjanga akola ki? Sikiriza zaake bw'abanga alwanira mazima na bwenkanya bwe mbanga siri wa nope. Era nayingira ne mu parliament na oluusi n'ab'ekibiina kye ne bandekerera. Naye nze ne ngamba nti tufaafagane ne Anita Amongo kubanga zaake mulwanyi ate bamukozeeko injustice. So ekyo nja kukibasaba basebo ne bajja sinza kukimalayo. Dr. Besigye olwaleero gyagalamidde gyali in fact kugalamira almost bamusanyalaza. Ali n'abanuupu wali bawayiswa mu ffumbiro bakirewo kivumbi ba Bobby Giant Bobby Yanga Eddie Sebufu Eddie Mutwe bali wali akazi kanywako nono kagabanako nono kaliko kagabanako. So tewali bya political current goli wa bulunze ndi wa red ndi wa kino bonna balwana kulaba nti bava mu komera naffe eno kye tulina okukola. Ono ye Angella bw'abadde kye kitulese ffenna wano. Era nze I celebrate her nti omwana ono abadde amanyi true activism titemanyi political boundaries ezakala kasitoba ngolwana activist kyamanya ye cause kweyimirira nti yeeno
activist kyabeerako. Ekyokubiri activist kyoteekeddwa okumanya kyekisembayo, information is power. Kyovola baffe bano bonna ba Kenneth Power, Brenda Nabukenya, bano bonna bamukaku basamu yizibani twenyumirizanga nnyo mu kintu kye bayita brain power. Olutalo lutandika na bwongo, olulwanyisa bwongo. Brain power kintu kikulu. Omwana ono abadde anoonya okumanya ono gwe mulaba oyo muwaako obujulizi nze, muwaako obujulizi sebo father nti n'ebitabo ng'abingira ne consultations ng'azikola na kino abadde andeetera abaana aba university okuneebuuza akaba ba UCU era nyina abaana babiri bensaasira Mukama agumye okuva lwe twafuna mawulire be bandeetera mawulire ewaka. Daisy ne Gondi ne Babula muyimirireko. Daisy ali side ki ne Babula n'abalala abaana ba UCU aba bakeerewako ewange okundeetera mawulire okuva olwo bali mu maziga. Waliwo yabadde akola pusingidde emulago naye be bamu ku baana Angella babadde andeetera okwebuuza ku kino ne kino. Kitabo kino n'akubuuza kino, nabagambyeko kyasa mu njuba betweyo n'ebirala n'akola kino. Kiwanuka abagambye abadde agenda kusoma degree ya 3 ng'alwana kufuna doctorate afuuke doctor naye ng'ayagala nnyo okumanya. Bino mbibabuulira nze omanyi bw'otuuka mu myaka ejange ya 55 obeera siniya oyogera ki oyiri kumuli ku mutima. Era enjogera eriwo egamba nti saagala kumanya mu bavubuka mu jejjeemu. Tomanyi ate ogasaagala kumanya. Ekintu ekyo kimbuli kintabu mu balwanyi nti ffe twekyawa kyawadde tetumanyi era situwagala kumanya. Oteekeddwa okumanya olyoka olwane. Atamanyi tasobola kulwana. Ekyo mbabuulira. Oba onanjagala oba onkyawa. Kuba ffe tulwanye nga tuli mu brain power. Nze nkozesezza amateeka ge nasoma okukola contribution ku struggle ekyo nkyonyumirizaamu. Naawe baako kyomanyi kino ne kino. Activism kyetegeeza ono omwana abadde anoonya okumanya. Ebirala ndibibabuulira mu musomo kuba father agenda ate olwaleero twaze okwerekera Angella naye njagadde okujjayo ebyo ebibiri naye n'ebirala bingi byensobola okubabuulira ku activism byempise mu experience ne byemmanyi nange ng'omukugu mu area eyo naye tulisinkana olundi ne tubyogerako. Angella wummula mirembe, Ssaabasajja Kabaka awangaale.